Yes, mukasira katulekedde kyatulese olwaliro nga bagamba World Bank bakutulisaako ssema gye twolekedde oba nagamba salaba wa vijje Julia Prophet nga bulijjo era ko bisigaza ffe bulambalamba nabagambye kasima kitulekera kagenda kubeera kasufu ate nga kali simple tugenda kakwata pa tusobola okugezaako kajonyoka nga bagamba Givaled bakutulisaako ssema gye twolekedde bozi ko gaseko n'aba Green Street Films nabo begasitewamu olwaliro mukaseka mukutandika waliwo omutwe yakwati kubona jebbali mukaseka ke kama waliwo yakwati kubona janga asembera naye atukira mu kifo kyekimu kyabambuuza katulowooza tugenda kukola ki naye nga tofaayo tujja kwako kye tulowooza chapter esooka cold pizza and warm puppy Russ didn't tell you? Teyambuuza ki ekisesa kono Russ teyagambye ebyomulimu He didn't tell you about Pete? tiyagamba ku kya Peter yani It seems that this physician type waliwo guy yali musawo baali bamuyita Peter he felt terrible because he did some stuff he just couldn't get over. Mbu yatuuka ekiseera n'awulira bubi lwa nsonga alina ebintu bye yali yakola ng'awulira afiringa guilty mbu yeggala abamu ku balwadde be yali ajjanjaba No matter how hard he tried to forget about it. n'atuuka ekiseera nga ne bw'aba atubye ate ayagala kijja mu mutwe nga tekimuva mu mutwe Professionalism was overwhelming. era ng'alabira ddala mu butuufu I could hear a voice and omulimu gwe yali agusaanyizaawo ate ng'awulira afiringa guilty mu mutima gwe practitioner to sleep with one. kigamba kitegeeza nti oli yeebaka n'ebisolo byajjanjaba oba mbwa oba mbuzi alina ekyewuunyisa bayingira munda ne basooka basikula abaali munda amanda kuliko kano kalukyafu gweyitawo tuula ebbali olwo abajja baga battukana n'okusisa ku byasibe babakubye yasembayo yali yefudde nti yakyatambula bamwokya amanda naye nga omusajja tafa bakanamusekula amanda naye nga omusajja asembera busembezi omusajja tafa ne bakyusa ne clip ne basaako bakuba omusajja amanda bakayise Violet and Daisy kasiteba ketwolekedde nagamba Fije Prophet nga bulijjo ko bisigaza ffe bulambalamba